atamanya butya bukirisa bekikwatako kukimanya buzina bwosazeewo bukweke ebyama ogattira kuli nkulengera okuuma gwalina tabimanya ebyayita lwali bimanya lwali tebuka lwali kimanya lwali bimanya lwali kimanya web of secrets web of secrets kitimba kyanyama web of secrets ebyama bifuse ebyama web of secrets kitimba kyanyama web of secrets ebyama bifuse ebyama kikume kikukulire kumabyamadyo kikume kikukulire kumabyamadyo nga weefudde naggwano byokume buziba bwebirimanyika enseri kankana everybody has secrets nobody wanna pay the price when you hurt my trust tosubira ntinzanjiddamu kwesige ebyama 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 bifuse ebyama web of secrets kitimba kyanyama web of secrets ebyama bifuse ebyama. No. Susan, that is unprofessional. You cannot leave a meeting just like that. Mr. Katabia, sigenda kusobola kubeera mu meeting nga olukayogera nange bwati. Musokomereza business ya mwenga family, I'll join you later. Susan, this is not a family meeting. It's a professional business meeting. If it's a professional business meeting, why is you personal with me? Okay, Susan, calm down. I'm sorry. What happened inside between you and Olga was uncalled for. I'm very much sorry. Tukwetaaga, okimanyi bulungi. Gw'okwatiridde investments zaffe ez'abakatabira. Kiba kitegeeza mu meeting and oba tulimu, you cannot do anything. So my humble appeal, jangu obere part of the meeting. Ekibaddewo ne Olga ngenda ku making sure nti tekiddamu kubaawo. Thank you. Mwami Sonko nkoze otya? Ate kiki Michelle? Mwami Sonko, ate nga bwe mbadde nkunyonyodde mukama wange. Nyamba Mwami Sonko, yongeranga era bwe nkugambye mantiriza kafe. Mazima genyini katonde sonde skeddaani. Nze ogwo si mulimu gwange muganda wange. Omulimu gwange kutunda ttaka, poloti n'amayumba. Nkimanyi bulungi. Naye kati oŋŋamba ngambe muganda wo ajja kusasulira poloti ebintu byammwe mbikooyi. Michelle ebintu byammwe mbikooyi. Ngamba lambuza poloti. Kituufu. Mbatute kwesooka nti eri wansi mwagala kuya kukubo mbatute kuyo kukubo muganda yo kennyini agiganye naye mbatwala ku ndala muti amasannyalaze gayita waggulu naye kati mwagala ki? Kati gwozanyi Tetunula Tereza bulungi oyinza okunziba. Leka kati nza ate eno wenjikulya osula iye wenjikulya osula Linda amakasugo tekayo bulungi Linda owedde Belinda owedde kati jamu akateteeyi Linda esimu nawe gireke makasi kwata esimu oyo Liza ayinza okuba kwata esimu naye okulabikira ng'omusiru oba ndaba ate omusiru atya ayinza n'okuba nga mbikira mu kyalo n'atujja mu mundu jamu akateeteeyi mukwano makasi kwata Belinda okati nkulaba oyagala kwekyusa twateesezza jamu akateeteeyi naawe poloti eno eyasembyeyo Mwami Sonko ekituufu ensuza seebase.
yo njagalira ddala. Kakati Michelle, siganye poloti esemba y'ojala. Naye kakati gwe oyina ssente mmeka ku akawunti? Sente kweziri, Kase yakiŋŋamba sente kweziri. Naye yaŋŋamba eky'emiwendo ejja kuba surprise. Surprise? Kale, kansuubire tebeere surprise okusinga kuwoosuubira. Kati ekirala, ogenda wa muganda wo Kafi oba ogenda nange eri? Kuba nkyalina poloti endala ze njagala okusuubiza okulaga abantu ab'enjawulo. Sijja kubeera mu bintu bino kuba temusalawo. Oba okitegeera? Kati oba ogenda nange wansi eri, jangu tugende. Oba ogenda wa Kafe, nze nkulesse. Mwami Sonko. Mwami Sonko. What is it? Liza nawe ayinza n'okuba baba bya mu kyalo nga obimanye byabo. Soko nabeko Belinda. Soko lileko nalona nabeko. Makasi, nsonyiwa nkimanyi oli musajja abeera busy. Naye Liza ali ku gate. Agambye akukubira amasimu togakwata. Nkyamukwatidde awo. Gwe ogambye aliwo? Ali ku gate. Ali ku gate? Gwe kati kyoba okola ogira omukuumira awo. Semugoba mukuumira awo kanzije. Sirika genda kanzije. Kale. Kati Belinda olaba budda kyenkugamba. Kati bampise nfunye emergency ku gate naye nzijja kati tofaayo. Kanzije ngenda kwanguwa kwanguwa kanzije naye kana akababu kandoboza bwe kandaba kampita mu ssiru. Naye nno aluddeyo kati lwaki siyingira? Kino ekisajja nakyo kyantama bikikola. Makasi wanje. Okola kiwa? Makasi nze kuwa surprise. Surprise? Nze saagala surprise zo. What? Nze alina okukolera surprise Liza. Si gwe okunkolera. Seriously? Linako. Obadde olina gy'ogenda n'ogamba koyitireko wano kikyolagawo. Towali nzizewa. Liza. Nze siriiwo. Siriiwo nze. Makasi nawe. Nze ndina bize. Siriiwo nnyina gye ndaga. Era ky'oba okola yangu okole ki? Yangu ogende. Makasi nawe. Genda Liza. Vaawo genda. Makasi nawe. Genda gwe vaawo. Teketu. Wandise. Kakati kyokoze nkyagadde. Weebale nnyo weebalire ddala naye toddamu okuggulira omuntu yenna wano nga tomaze kuŋŋamba. Aliwa ku bonna. Omuntu yenna ajja n'abuuza Makasi. Gwe okumuggulira. Mala kujja okole ki? Oŋŋambe. Sokoleke. Kakati nzije bakonkone. Mbalabe nzigalewo. Nzije nkugambe ojogobe mbamale mbagobe. Gwe kivubuka gwe. Uliza bye nkugamba. Nkugambye omuntu yenna bw'ajja wano n'akubuuza Makasi. Mugambe siriiwo. Nga meeting wegenda mu maaso njagadde ne kano kakooneko. Embeera eteekeddwawo leero tensanyusizza. Embeera ey'okujolonga abakozi obayisaamu amaaso ate ng'ekyo kikulemberwa ggwe Olga mbadde nsaba erekerawo okuddamu okubaawo wano mu office. Agundi ng'ompeteddemu mangu ate nze nina kye sitegeera. Olga. Mbadde mmanye no meeting y'abakatabira kati buno obuntu obubiri bukola kiwa. Olga, this is a business meeting. Okimanyi bulungi bano bebanaginga business zaffe.
Ono ye general manager. Oli ali in charge of accounts. Kati osubira tofe ntugenda ba ne meeting bweti nga bo tebalimu. Balina okuba meeting eno. Okay, byonna tubitegedde. Nze nga nze omuntu ekyandese wano nga njagala kumanya ssente zaffe zikona ddi ku account. Teri kirala. Felix n'ebyensimbi. Susan bano bannyonnyola ebya ssente. Well, nze bankuza ng'ebitalina makulu sibiwa makulu. Naye nga mukama wange bwansabye bannyonnyola, ambannyonnyola omulimu gw'enkola. Ono omwana Rina ava ku bankinga ssente za era mbadde nsuubira nti buli omu afunye message. Rina, ssente zonna zibakinga. Nakozenga wanga buli omu ne ssente ze zalina okufuna. Lindako. Gwe kantu gwe ssente zange nga teziwera za kitundu. Bannange bebuuza Madam Susan abannyonnyola. Olga. Bannange. Olga, gwe wayitaga full amount. Nandisabye nti n'okomyawo ssente zennakuwa millions 2 gwefuna full amount. Gwe kantu gwe. Tomanyira. Obubbi, obukopi. Tomanyira. Gwe za million 2 zigenda kukolera kikale g'obuviiri. Nawe ogira ekyo kiwiki. Twala eri akawumi. Twala eri obupale. You people respect my presence. Lwaki munenengana? Mbigaddewo ebyo. Nawe tusibyeko akantu. Ensonga ngimaze. Otegeera bulungi. Nkugambye omuntu bw'ajja n'akubuuza makasi. Jangu oŋŋambe. Toggulawo nga toŋŋambye. Baaba nkufunye. Nkutegedde naye kaakati ono aliyo omumaliriza. Leero naluganya. Omuntu n'okola delivery n'odiba. Guno omwaka hakuna mchezo. Kola emirimu gyogo. Nze ku mulimu kwenkola ki kwendi kangoba ono then nzije ndabe n'oyo siwe kiri. Onadde olulala nga gw'oli ku doozi. Kale n'okitunuulira. Kubira owaawo bajja kuno ne bye. Nina kikuba osulabyeko nnyo. Oba kisinika ki? N'amaka gajja kunnyumira. Hello. Wamma jangu onkimi. Akati ekirala Olga, Felix ne Noli. Okutandika n'omwezi ogujja ssente zammwe ngenda zisalangako million 2. Million 2? Yes. Nga zigenda kuteekebwa mu investment kola additional investment. Waliwo awakanya oba ina kyateesa kwekyo ekiteeso? Njoka ne program egenda maaso n'ekirowoozo kirungi nnyo era it's a smart move. Felix ate gwe sina buzibu. Olga, ensonga eyo gyogerako ki? Nkale tekibadde kirowoozo kibi naye mukikoleko myezi ng'ebiri mu maaso kubanga ffe tulina plans zaffe. Myezi 2? Yes. Kale ngenda kirowoozaako. Mu buufu obwo mbadde ngenda basaba mumpemu ka space sigaleko ne Susan wano mu office nabye njagala okumaliriza naye. Kati kulekera akantu akananka kalaba obubiri. Asaba akunye seeti. Chindipo. Okay. Susan, mbadde nina transaction gye njagala okole. Mbadde njagala transferring million 37 kuziteeka ku personal account yange. Okay, that's okay because it's your money. Naye nandi etazo manya accountability yazo kubanga by the end of the day
mugenda kunsaba ensaasaanya yanzo. Yes, oli mutuufu. Era for accountability ojja mba ogifuna with time. Ojja mba ofuna accountability yazo. It's okay then. Okay. Thank you. You're welcome. Weebale, mirimu gibadde kitambudde bulungi. Amina, weebale kusiima. Hello? Baby. How are you? Wanje? Baby. Wanje? Nga tewanziridde ku nsonga zange ziri. Ensonga ziriyo? Ewa zingambye? Kati nga tewanziridde? Ekyo tutekereza okusinkaneyo. Onsinkaneyo, eh? Wanje? Ngendeyo nsinkaneyo, eh? Kale jangu tusinkane wali okutera okusinkane waffe wa bulijjo. Okay, baby. Thank you, eh? Mukale? Baby. Baby? Wanje? Nga tozeemu, mwa. Oh, baby. Kale nga bye. Choka baby. Kale tusisinkane. Kale mukafo kaffe kali tetutera okusinkanamu. Kale baby. Yali. Hello. Baby, lwaki nkuba essimu yo nga tagikwata? Eva essimu ye ebeera bize kiki? Mukwano kyakunsonyiwa embeera ezituuseewo saagala kubeera nti wanjinyonnyola atya naye pulayadi gwe mbadde nti naye wano bwe mbadde nkwasaganya mukwano sinyambira okubeera bize nsaba onsonyiwa muŋŋange tekijja kuddamu kubeerawo sutaati embeera ebaddewo ebadde ya client gwe mbadde nkyakwasaganyako ate nga womanyi nti situation emu nti twetaaga ku ssente. Kale kaakati njagala kutwalako out leero kati kati olwaleero ate n'omumanyi nabadde ngezipalisa mbadde nvuga naakatuuka ekikigumu kakati ate ng'oŋŋamba nti okuntwalako awutwalo kati mbadde nsaba mukwano tukikole the next day at least tutenguwa obudde oba obudde tugende awo tutunumirwe. biruzi zonna zange buli kyonoolya kyonoonywa buli kyowulira kyoyagala just mbuulira woli nzije nkupiiking. Siganyi kya biru nadde nkusaba tukwasaganye ekya ensalo oba otwalako awo tugende tunumirwa. Belinda, opaakinga ebintu ogende. Belinda, sooka olindeko. Ogenda. Makasi. Saagala kuddamu kunzanyisa buzannyo nga mwana muto. Siri mwana muto. Wasitego. Bw'oba olabanga relationship yaffe tebina gye tutwala. Nesonyiwa. Belinda, nkunnyonnyodde. Nekugamba nfunye emergency ku gate era ne bampita. Abadde baaba Mr. Katabira. Alina omwami gwatumye nga nyina pepa ze nnyina omuwera nzimuwadde agenzi. Makasi. Kati gwate opaakinga bintu kugenda. Liza yani. Liza nawe omumanyi oyo cousin sister wange. Kati lwaki bwakubye essimu togikutte? Kugambye kwata essimu togikutte. Nja mukubiro nabya mu kyalo kati badde ayagala modu gye tulimu aginzijemu abadde ayinza okugira oba naabika. Akati mukubira essimu gina. Ate so amukubira ku jjuyo naawe ng'alina omusango. Nja mukubira mbudde bwange. Fine. Bw'oba oganye omukubira. Mukwano mbuulira wooli nzije nkupiikinge.
kati mbadde palisa naye ng'ate mbadde mubira omumanyikati nakalingira ono ekitugumu nkibupisemu ate client nga omanyi enkunyonyodde naye ate kakutula ate kyokola bwekuya akasukayinga tekaliiko naye ng'ate kalikize ate ng'ate ne client nga omanyi okusobera ekyo kikwatagaki. Honey, nawe nedda. Honey, nawe nedda. It has been long since we last went out. I know what you're talking, baby. But that's the situation right now I'm in. No. Darling. Nchiganye, just mbulira woli, nzija kukima. Baby, ndimukuvuga. Ate nga mbadde ku client era kunkunyonyo. Jukira nabadde palisa nyingira kitu. Outing ya leero. Just it's a matter of kungamba woli nze nzije nkupicking tugende out. Siti darling, wandira tebero kijireka outing ya leero. Na ulubinde tikigenda kusoboka. Baby nedda. Mukwano mumanyi ebintu ebisinga bwenkubeera nkugambe saagala kulumya buli kimu kitwala nti kirimu saagala kubeera nti kino kituukawo oba kino bambi mbadde nkusaba tukikole enkya. Honey. Wanje. Oliwa. Okay. Kanzije nkukime. Kale naye mbuga. Oli luddawa ewatuufu. Bebe nyingira mbisi nakaisa kati situ. Kale. Bambi kwagala nyo kujana. Makasino ngenda. Nkula. Makasino ngenda. Nkugobyeko. Togala kwenyemerera. Gwosazeewo okugenda genda oluggi luggule kubanga nkunnyonnyodde bulungi buli nsonga yonna ngikunnyonnyodde naye olemeddwa okuntegeera. Genda osazeewo okugenda kuba sijja kubeera nga muntu atategeera okuntwala ng'omwana omuto nkunnyonnyole gw'ogaana okuntegeera sigenda kubeera mu relationship etalimu kunneesiga. Genda kwosazeewo okugenda kasiteeriddeko tekutula. Nalima wagonda atera nanyuka kati gwe nkunyuse bubimbi. In fact va waawo anza nyene game yange oba nkubire teketwe yajja okukimawa.